Entegekeza okuzika n'okuzza omulambo gw'omwana w'omuyimbi Juliana Kanyomozi nga ye Caroline Kabugo ziwedde. Omulambo gwa Kabugo yafiiridde ku myaka 11 olunaatuusibwa kuno gwakutwalibwa ebbunga kakukajeje abakungubazi bakubeko erisa evvannyuma. Mu kiseera kino bakumye ennyimba ebbiri nga b'ekiwe kya Juliana. Olumbe balukumidde Mankanga erungu gye ate ekiwe kya taata omwana nga ye Emmanuel Lukwago balukumidde ebbunga. Kumuzika ku lunaku olwokusatu ku ssaawa 10 Matuga Kiryagonja ziri kilomita 2 okuva ku kkubo. Kkubo lyonna lya ttaka balirimye okuva Matuga ku Bombo Road. Tusuubira tumaze okukakasa nti omubiri gwa Karen ne maama we n'abalala bonna bajja kuba nga bakomawo enkya ku ssaawa 1 akawungeezi Kenya Airways. Karen wanaatuuka tugenda mujja ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bamutwale owaka wa jjajjaawe wa Muzeeyi Kabugo ebbunga. Ab'enganda za Juliana okuli ne nnyina Catherine Manyindo bategeeza nti bagenda kusibwa nnyo omuzukulu waabwe olw'enneeyisa ye. Oluzungu na correctiva n'ebigambo kaka this is like this abadansa musanyo. Manyindo ayogedde ku kulamba omugenzi okuli yatandika okulwala nga muto bwe yakwatibwa obulwadde bwa asima. Tutandika okulaba nti akulula nnyo ekifuba. Tusabye yafuna okubuulirwa nti alina asima. Ye mwanyina wa Juliana Edward Kim agamba nti omugenzi okuli yatwalibwa Nairobi abaddeko n'enjawulo naye kyabakubye wala okuddamu okufuna amawulire nti afudde. Siri bulungi nnyo naye ndi bulungi. Nze okakasa nti ndi bulungi. Kyewuunyisa wagenze toyogera kati oyogera. Agamba njogera naye kati leero mpuliranye n'amaanyi. Nze kirungi nnyo so okola ki kati? Angamba muli wano ne mami mbadde mugambye njagala kwogera nammwe. Tujja kubaayo n'okusaba ku All Saints Cathedral ku ssaawa 4 olwokusatu. Oluvannyuma tugende Matuga. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.